Mr. Sozi ekiboozibozi. Mr. Sozi wange atagambwako ow'ekitalo ennyo. Ogamba otya mwanattu awamu ne family yonna. Anti yenze sisita wamuwa intro y'ekiboozibozi. Omanyi ensesa. Ngenda nenjibulira neŋŋampulira nga bannange ndi wa kitalo nnyo nga sigambwako. Era mwalyoka ne mumbeera wala nandibasambye. Era mikwano mumpitanga wala. Anti gwa kiboozibozi. Tebaleko Mr. Suzy. Kati kino kiboozibozi. Mbadde wali nempulira story. No, kiboozibozi. Ekino ekyaggaye yazirikira bulungi. Kati nange nezijukira ekyange. Munnange. Nange nalina gayi yankwana. Naye nali fala ngebyala buseemanyi yadde nali mbikola. Naye nga awo omanyi. Ogendayo naye nga nebyogenza okukola tobyekakasa. Kati nange gayi ngankwana. Gayi oyo yali akolamu balina store ya oil. Nga basaplayinga oil mu business. Oil yali wa total. Kati munnange. Gayi. Kumacha nali nkolera awo nga naye akolera opposite nga tubeera twetuliddemu. Kati nga yakolera kakalina nga nze nkolera wansi. Naye nga wabeera eri waggulu kakalina abeera atunudde wano eno we nali nkolera. Kati gayi nampita kumacha. Sawa ndowooza nga tezinnabira na 2. Nampita yampita. Kati ofisi yaabwe yali waggulu kakalina kati ate nga store gye baterekamu eri wansi. Kati nga tugenda mu store. Matoka mu store. Omanyi empisa z'abaggayi. Gayi ng'atandika kwata wano, kwata wali, kwata wano, kwata wali. Takana nga takutte kunvanira. Mr. Sozi gayi nga taagala atundula vanira. Munnange atutundula. Atutundula vanira nejjuka tuli mu store. Kati Mr. Sozi. Kati mu store oyo ng'omanyi ebintu by'abasajja ko kati baali basajja nga bebakolayo bavubuka. Obuyonjo buba bwebwera bwa mu store. Kati nga temusobola nti bamwebakekaawo wansi oba ki kati nga tuyimirira ku kisenge. Gayi ng'atundula kavanira katiriiri awo nga tuyimiridde ku kisenge. Kati gayi olwala otunula kavanira. Azza vanira we munda mu ngoye. Gayi oba yawulira atya. Gayi nga yayitawo ng'ava wansi to ng'akubawo omutwe wano mu mbiriizi nga ku kutu ng'agwa wansi ng'azirika. Kati nze dofe waabwe naye simalina muntu azirise nga bayiyi. Gayi abadde naye wanya okugwawo ng'alinga oba endiboota yagwawo omulundi gumuzo ng'agwa ng'atandika kuyita gayi mpulira tayitaba. Kati nga nze simanyi nti oba azirise ng'abeerawo nga muyitaayita nze saamuwujja namuwujja ng'ono waagambye bwe yakola. Mpita gayi taze okuka oluvannyuma lw'akabanga nga gayi azookuka. Azookuka yeekobakobako ebitakataka enfuufu. Store teyali mutaka naye mwalimu enfuufu. Yeekobakobako nga yenna aziibye. Ng'aziibye ng'omutwe guziibye ekimmonde. Era yagenderawo n'agulawo wabeerangawo abatembeeyi. Naye n'agula enkofiira. Atandika okwambala enkofiira. N'agenda mu ddwaliro ne bamudressinga akammonde ke yali afunye ku kutu ne bakasibako awo oba bandage ne bakasibako akammonde. Kati gayi kyekyo ekiboozibozi munnange. Gayi yatundula kavanira ng'ayimiridde kavanira ne kamukuba ekigo nga ne vanira we amuziza mu ngoye naye ndowooza zipeyita gisibye. Kuba alina engeri yayitawo n'agwa ku ttaka. Atannayitaayita nze badde manyi nti nze yali aguddeko ekyo ekikangabwa kya gayi okugwa ekigo. Mwana ebiboozi bibeerayo nga bifaanagana. Badde sikyuyaako walala wonna nga nange nasirikira ekiboozibozi kyange. Nga mmanyi ezo oba nze nayinako ekizibu. Kati nno nze nasooka neŋŋawo oba nze nina ekizibu. Kati olwamala twaddamu naye tubeera ffenna awo. Naye ewaka so si eyo mu store ewaka. Naye tekyaddamu kubeerawo naye nabeerawo nga nyiize ndabe gayi agenda kuddamu era azirike.
teyazirika kiki kibazibazi Mr. Sozi. Mr. Sozi ekiboozibozi. Anti gwa kibuuzibuuzi. Wamisozi muwasiibye otya? Tusozimu family yesu yebazibwe mwenna balamusizaako. Mwami esi nkutumiddeko mukwano ng'otubuzeeko naye kansuubire oli bulungi munnange. Tulinze bujulizi nze gye ndi eno era mbeera nkusabira naye ng'ogamba otya? Muli mutya mwenna mu misozi webale tuweereza n'abatuweereza sitori n'ebiboozibozi mwebale nnyo tuyigamu tufunamu ebyokuyiga bingi. Mwamisozi webale tutambulizaako ekyeyo webale tukozesa emirimu gy'Abawarabu gino egitumenyanga kimunnange. Nze nkwererako oluggya ne nnongoosa naawe ebisenge bannaaye nze tolvaako nze ndi folowawo nno okuva emabega. Ndowooza ntandika kufolowinga mu 2020 till now. Naye nga tuyiga yadde tubeerayo mu kamooli. Mu misozi leero nzize n'ekiboozibozi kyange. Nawulidde omukyala ng'agamba yakyawa Nabugabo beach. Mwamisozi nakyawa Gaba beach. Okumanya nakyawa Gaba beach oba ne webalingamba nti waliyo kinyinza obutagendayo kubanga nakyawa Gaba beach n'ekkubo erigendayo nditya. Mwamisozi mo ndi muntu musirise, ndi muntu ayagala nnyo okwetwalako out era nyumirwa nnyo okulya kasente kange akatonotono ke mbeera nako. Nange lwaki olunaku nga nkola program ng'abantu abalala bonna nga ngamba ku Sunday ngenda genda ke Gaba beach. Nange nga tutuuka e Gaba beach nzekka naye nasiibula ne bagamba ngenze Gaba. Nga ntuuka Gaba beach twasanga waliyo abayimbi abagenda okujja kati abantu baali bangi. Nensasula ssente ku mulyango ne nnyingira. Neetooloolamu awo ng'amaddu g'amazzi tegankutte ndaba bannaffe bawuga. Nga ngamba nedda nga ngenda nga nkyusa engoye nga sikka mu mazzi. Naye nze akamazzi simanyi kuwuga. Kati bwe nakka mu mazzi nze saagenda eri mu mazzi amawanvu. Nagenda mu mazzi gendaba nze gensobola. Just ofuneko obunyogovu freshness y'amazzi. Naye nga simanyi kuwuga era saagendamu nti intentionally kuwuga. Munnange mukwano nga ngenda amazzi mpuze ndowooza wayitadde kikanga 3. Mandi awo ng'omwami ajja nga ngamba oli otya muwala ko nze ndi bulungi. Nga ngamba yinga obugidde mu mazzi matono nga mugamba nedda wano wensobola. Eyo sijja sobola simanyi bulungi kuwuga. Oba bino bye baatugambanga nti bw'oba ogenze mu kibira tolina gamba nti obuze kubanga bw'okyogera obulira ddala. Nze nakola ensobi omwami omugamba nti simanyi kuwuga. Omwami ng'akozesa advantage eyo nga ngamba kale jangu nze nkuyigirize nze manyi okuwuga era tuli wano okuyigiriza abatamanyi kuwuga how to swim. Ko nze well it's fine. Nga ngenda n'omwami nga tweyongerako mu maaso. Kati wanene bwe twali twogera nga nze simanyi nti amazzi gennyini gali mu kunvuga gantwala naye bwantwalirizaako bwankwata ku mikono kumba nnyongera wala. Nagenda otunula wendi ne gye nvudde nga sikyasobola kuddayo. Mu misozi nga ndi mu mazzi wakati. Bannange ng'abawala obalaba gye bali bawuga naye nga buli omu ali n'eggaaya amukutteko ku mukono. Ngamba nga nze ndaba ndi safe the guy will bring me back. Nga amaze okunjigiriza okuwuga maybe oba nga amaze onnyumirwa ajja kunziza ku lukalu. Munnange nga tutuuka eyo guy bwe yalaba wantuusiza nga sikyasobola kuvaayo nga ngamba mukwano nze nkwagadde. Ko nze otyo? Nga nze manyi just ajja kuŋŋamba nkwagadde kigwera awo twogere tuzikikomaawo bampa ku nnamba yo you know. Banaye mu misozi ng'omwami aŋŋamba njagadde nga ngamba nkwagadde ko nze tekirina buzibu. Nga ngamba kakati storage nga mugamba ate kiki? Nga mugamba munaye nsooka onzizeeyo eri ndaba eno gy'ondeese ki wala nnyo. Mu misozi ng'omwami talyabuuka. Nga ngamba nnyabo okukuza ku lukalu you have to first pay. Ne mugamba nti kati ate naakusasula nti anga ssente ziri ku lukalu. Take me back ngende mu nsawo nkole ki?
nzijeyo sente nkusasule nga ngamba ompise mu ssiru ebyo baabitukolaakola dda Mwamisozi mikwano ng'omwami agamba ojja kunsasuza ky'olina wano eno ky'otambudde nakyo kyenjagala ky'ojja okunsasuza nakyo nkuzze ku lukalu omwami tatandika kunkwatirira mu mazzi ng'ensi yonna eraba abantu batudde eri ku lukalu batulaba bano bali mazzi banaffe batuyitako nga ye ayagala vanilla mu mazzi awo Mwamisozi nze saagaana omwami nagaana n'ayogera buli kimu ne mugamba nedda sisobola bw'onsiiga siriimu oba nze nenkusiiga n'angamba mu mazzi tebwakwata siriimu tosobola nafuna lubuto ampadde saayansi awo ow'amangu ne mugamba nedda Mwamisozi omanyi okugaanira vanilla nga ntidde siriimu naye nga ndi mu mazzi sisobola nakweza ku lukalu ne neerabira nti amazzi gaali gagera kunzitira mu seconds ate nga siriimu osobola osurvivinga 4 years Mwamisozi nagaana omwami yatambula n'andeka mu mazzi wakati we yali antadde n'angamba genda n'ankasuka n'okunkasuka Mwamisozi amazzi gankasuka ago amazzi gakutte olaba bw'oti ng'otunulira abantu nga bakuyitako naye nga tosaana mugamba nti nnyamba Mwamisozi nga bwenjasama bwe nti nga gangenda mu kamwa bwe gangenda mu kamwa mba nina okukolola mu kukolola nga ngwamu bwe nti nga nkubamu ennyindo amazzi galuma mu nnyindo oba okyali awo gano gakuyingidde mu maaso amatu tegakyawulira mikwano amazzi ganvuga mu seconds awo entonotono nali ndi awo nga gaayo omulala ajja nga ngamba nnyabo kikiiko nze nyamba nzizaayo ku lukalu ko yogenda ku lukalu nti ye mikwano nga mmanyi ono gwe neesize omulala agenda kunyamba nzizeeyo baswere Gayi yanzijja wano eno okumpi we nali jjukira wendi sikyasobola genda maaso saa kudda mabega kati ono eyajjanga nnyamba ate yanvuga nziza mabega mumanyi ebiti gye bibeera Gayi gye yantwala kyokka wanzije nga mbadde saana kuyimirira nga ndi mu bbanga kati ate yanvuga nziza mabega nga yandaga nti ali mu kuntwala maaso bannange baddiya omwami tuba tugenda ne tusisinkana ono eyali andese mu mazzi wano mu mazzi eyasooka n'amugamba nonno eyo gy'olaga sisuubira nti waliyo ekiramu eyo era ojja kwekooyera era naawe ojja mulekayo nga ngamba omwami owaaye tontwala wala nga mwesikamu nga ngamba nnyabo oli redde okumpa oba nedda ate yayogererawo teyangamba nakumusasula yangamba oli redde okumpa nkuzze ku lukalu oba nedda bannange Mwamisozi ng'omwana omulenzi mugamba siina kye ngenda kukuwa nkusanze wano sikumanyi toli muntu wange nti tubadde twemanyi tuve wano eno tugende twogere ng'abantu abakulu tuteesaganye nzikirize then we go naye togera kuŋŋamba nti wano mu mazzi nga n'abantu batulaba nga ŋŋamba sooka otunula eri bali eri bonna bakola ki Mwamisozi ng'abaana bali mu kwetundulira vanilla mu mazzi buli mulenzi gw'olaba ajja n'anonaawo omuwala aba olumutuusa eri kyekyo kye bakola abo bagaayo abo ababeera mu mazzi ababeera ku ezo zibiiki mbu bayambako abawuga batundula abaana b'abandi vanilla abakulu abato abakadde tebalina gwe bataliza Mwamisozi gayiba owookubiri bwe nagaana naye n'andeka mu mazzi Mwamisozi Gayi yangamba ngenda kuleka wano ffe nga tulaba bw'oba nnyimye vanirawo ne mugamba sigenda kukuwa ne neerabira nti amazzi gasobola okukutuga n'ofa nga n'abantu mwebali bawuga ng'ate tebakulabye Mwamisozi mu amazzi ganjuuya amazzi gankasuka naye ng'abantu bali mu kuwuga bampitako nga saana kuyimusa lulimi mugambe nti nnyamba Mwamisozi amazzi gankasuka nga ne gankubya bakisama ne ganziza Mwamisozi amazzi ago g'olaba gakutte olaba gakutte owulira obulamu ne bugenda banno balaba nga balaajana nga bawuga mu mazzi naye nga tosaana kukuba nduulu kubanga buli lw'ogikuba omira amazzi Mwamisozi nanywa amazzi
Mwamisozi nalwana n'amazzi nedduka nenyumya nengamba kampumule emirembe nenninda ekiddirira neneekwasa Katonda wakati mu mazzi mu nnyanja ndi eringa ku biti naye ng'ekyo kyonna ekyo ekikireese abaami bano bagambye bw'oba onyimye vanilla at least koofa obulamu bwange nga bugenda nga mazima bandaba nga naye they are not ready to save me. Neneerabira nti vanilla gwe ŋŋaanidde nali ŋŋenda kufa nayo. Neneerabira nti vanilla gwe ŋŋaanidde nali ŋŋenda kufa mu seconds entono ennyo nfe banziike olw'okuba ntidde siriimu ng'abalwadde ba siriimu mbalese nga balamu. Ekyo by the way nakirowooza nvuddeyo. Mba ndi awo mu mazzi nga mpulira mpanise ng'obulamu bugenda sirina ayamba simanyi mwami gye yava eri n'omuwala omulala era bajja babiri ng'era beekwatidde ndowooza baali bamaliriza bbo okumaliriza vanilla waabwe ng'ali mu kumuzza ku lukalu. Mwamisozi mukwano ng'omwami agamba laba noonabbira. Omwami yagenda okuntuukako nze naye sikyategeera nga sirina just nawulira buulize ng'agamba labayo noonabbira ng'adduka mangu ng'ambaka. Mwamisozi omwami oyo ye yantaasa amazzi naye gaali gagenda kunzita ng'abalenzi bampaddeyo nfe mazima nga bandaba nga bampitako ne baseka nga ndi wakati mu mazzi sirina ayamba. Abo abaana be mulya nti baagudde mu nnyanja ne bafa. Mikwano abamu babakasuka babalekayo ne bafa nga babalaba nga tebabataasizza nze abalenzi bampaayo nfe olw'okuba ŋŋaanya okubawa vanilla gwe baali baagala. Nakyawa Gaba beach aliddamu anandaba nga ŋŋenze Gaba beach. Ebyo ebisajja ebibeera mu mazzi bikozesa abaana. Kasita olaba nga bamunonye kabeere nga mukazi wo ng'agenze ku biiki mugenze mwembi n'olaba abo abamunonye mbu bagenda muyigiriza okuwuga. Bannange bakimalira eyo gwe mulimu gwabwe gwe bakola. Naye bannange ekibozibozi kyange kyekyo Mukama bampeere kyemusinga okwagala. Mukama bw'atyo bwe yamponya okufa. Omuvubuka oyo n'annyamba n'ansika n'anziza ku kakozi we yanzigira naye sikyasobola na kwogera nga ndi awo zenna sikyategeera sobola kuwuga naye yannyamba n'anziza ku lukalu ye yataasa obulamu bwange. Kuva ku olwo siddangako e Gaba beach ate era siriddayo kubanga nali ŋŋenda kufiira mu mazzi mu bintu eby'olusaagiriro ku ssente ezange baali bagenda kunzi nali ŋŋenda kufiirayo olw'okuba nnyimye abasajja bano vanilla. Banaye mwegendereze mwe abagenda ku zi beach. Mukama abampeere kyemusinga okwagala. Banaye odi yeewanvuya. Kalwaki bansirise lyentutde omukwano gwange mwakupojja nyambe. Bakatolo bwa mwoyo etwogera ku lunaku lino nga show eri dedicated ku katolo bwa mayesa. Ebyadda bulamu bwe abadde alina ebigambo ebirungi. Era nga bw'atandika kuba nti mwena ekiyizibwa afulumamu ebigambo ebirungi. Luyimba ki nga muwandiika awo lw'osinga mujjukirirako? Waaliwo nyimba nga Sheila Nvanonyeze yayimba, Angela Kalule. Bwe bana bakutta obumuli bwabwe abakumba nsalirwa oba ekirooto kyanimbye kanzire mu ndoote tulojja ngontwale. Ndowooza owulidde kakati ng'asobola okukola melodies ezo mu luyimba lwe bayita switch olwangume. Oluyimba olwo lwawandiikibwa mu 2000 oba 2001 emabega eyo 2001 awo sijjukanya omwaka naye mu egyo. Naye abantu balutegedde nga oluyimba lwangume olumu kuzisembyeyo okuyimbwa afe. Waalingawo n'omugenzi Carol Nakimera. Carol Nakimera yaliwo okuyimba oluyimba olwo. Ne bannange ebintu bino sozi si byangu biwanvu. Carol Nakimera yayimba yogera n'owoli ssebo bigambo tubitwale mu maaso abo abakulira
babuulira nti nze njagala abasajja bangi si batuufu ddala ensi eno giraba etamye ddala mubeereyo nange nno mweno nkusaba ontwale mu bakadde leero onajule omponye ennaku ssebo nfa kodi eyo webalaawo webala omulimu omulungi gwokoze kakati kalo nakimera yalina okuyimba swiki era nga lugamba lubwamu olimba tokwata lukwe totawa mwatu swiki nyingi onofuna endala lubwamu olimba banka y'ebyama byo gikuume butiribiri abantu bazibu osanya omanye akuli ku lusegere si muno ekyokukakasa ebyama byo bwebukakabo byekumire tuyinza kukikiza abantu abamu babadde batunulira Katonda kwegamba simanyi kyenyinza kwogera ku musajja ono kituufu Katonda kyeyamuwa okimanyi nti yeyakola korasi eyo omulanga ki omuvumira ki akwaga ulya music ali munda very simple omulanga ki omuvumira ki akwagala bwati okuzamma yembuuzo tabuka ki olwanira ki omukazi lyessanyu eryo olya buhuuku omulanga ki omuvumira ki akwagala bwati okuzamma yembuuzo tabuka ki olwanira ki omukazi lyessanyu ery'oku nsi